waliwo akalombolombo kanono katandikira ku Mulangira Kalemeera yali ava e Bunyole eyo ne bamutemako omutwe yaseerera bamutemako omutwe ne bamujjako oluwanga ne babyawula kubanga sikakasanga wabula akayole kuliko n'omuwadde ow'emyaka 9 wabula gazimbibwa bannange mwebase nnyo mwandizuukuse erudde eno Katonga jjula abaana ba Buganda abaana b'embuga era abaana ba Uganda maama tuli ku kabaate nkabira bazaala twazadde biswambazi omusaayi gwa Buganda omusaayi gw'embuga omusaayi gwa Uganda omanyi bagamba nti ddungu yanneesamba nga kuwa binoga ayitako kutwe nkakasanga mmwe mukyeyagala ng'ekijoli ekisimattusa oluka ebigambo bwe bityo twajja kubiweerera nga tusinziira ku ndasanyi zino ng'abalasangeye ababiri Solomon Kaweesa ne munnange Musisi Bosa mu Nabusiro kati era tuli ku kyoto okirengera emabega eyo era nga tuzze okubaako ensonga ze twogera ku balamuseeko katono tubayiseewo tubeeko bye tubagamba. Kituufu obulungi bwa Nakayonga obwevumira mu makungula anti bukosa enkota naye bw'olaba mukokota jjumbidde enswa za luguudo nga zigudde manga zamba kaakati olaba nga munnange akalina ejji omutego gukwata ejji olwo ng'ate ko akalina obulago kanaalukola katya kanaalwabula omunyumya alojja birooto kale omunyumya atalojja birooto bwagwa ku ndasanyi nga nze wano olwo okwo kwalokeza byalaba n'emiwanzi ate nkimanyi nti endwadde ennene tewonera lunaku lumu gwate embogo bagikuba effumu limu lyokka bwe liti eri omuwereko mutya nno yonna gye muwangaalira obulungi obw'omusita tebubeera buwoomi naye ate obwa Nakasinga tebukoma ku bimuli tubagamba nti obulungi obwa Nakayonga obwevumira mu makungula niwankubadde bukosa enkota era oyinza okukyogerako mu bantu kubanga munnange ensi mabuliro omugole abulira mu kisenge naye alwadde akinaavaayo n'alabikako eri abantu olaba mukokota jjumbidde enswa za luguudo nga zigudde manga zamba Kayobya eyeekomoma yatanyumirwa manzambu ate omujju eyeekomoma yatamanya buwoomi bwa jjolwe tuli abalasange y'ababiri era Nabusiro Sava Bosa ne munnange Solomon Kaweesa omukindigizi w'oluwayo nalabyawo amasiro gawedde ag'Abassekabaka gawedde emyaka kati giyiseewo si 12 era kuba gajja nzijukira zaali ennaku z'omwezi 16 ogwokusatu omwaka 2010 olwo nali ntuula senior 4 2010 nali ntuula senior 4 era gajja essomero ly'ensomerako liri awo wenyini bayitawo ku munaku awo ku munaku lubya nagalengera bulungi St. Charles Lwanga nali mu kikoni awo ngalengerera ddala nti era naffe twava kwajukira essomero lyaffe liri ku kasozisozi awo ku lubya ng'omuliro tugulengera bulungi nnyo kuba nali wa Kisulo era twakazambwa tuukawo naye nga nga tewasemberekeka nabbambula w'omuliro ekitaawuliro ndimanyi nditegeera kumpi tuli mita zalinga ndowooza 10 naye era ekibugumu okiwulira bwekiti okubugujja okulyawo olinga wali wennyini olinga ali ku tanuulu kinaaba kitya kino kibembe mugulunguleka kuba nsiri kale okulwana kwaliwo polisi okugezaako okuzikiza okukaaba agajjulujjulu okweziribanga miranga kisasaazi biwoobe
netugamba kiki ekigudde mazima ddala yo wange nga teganajja wali wagayingiramu emirundi egiwera giwerako nali nagayingiramu buli ekirimu olino wa mukisa nako mugayingiramu nga wabula akayole bakyatungirira waggulu abatategedde wabula akayole beebo abavunanyizibwa ku kusereka enju za kabaka baba bangeye masiro ago buli kikandowoozo oba kibaako n'obuvunanyizibwa buli kika kibaako n'obuvunanyizibwa era kyova olaba nti empaji eziteekebwamu naddala mu kye tuyita ekika ky'enju eyo mu kasolya mu kitikkiro zikiikirira ebika byonna ebya Buganda. Kati tubabuulireko ku byafaayo by'amasiro ago. Ku byafaayo by'amasiro ago kituufu nnyo ddala. Abamu bagala babulabi naye tebamanyi byajja bitya. Bino bye byafaayo by'amasiro ag'e Kasubi. Amasiro ago gazimbibwawo kati nga teganafuuka masiro yasooka kubeera nju. Enju Kabaka wasiima n'azimba enju n'agituuma n'erinnya aba akubyewo ekibuga. Kituufu. Kabaka Muteesa tumuyise kabaka kubanga yakubawo ekibuga. Bayizo gamba nti ate muyita kabaka ate yaseerera yase kabaka abakabaka kuba twogera ku mulembe gwe mwe yakolera bino. Kabaka Muteesa bwe yali ali e Lubaga n'alumbibwa endwadde ey'akawumpuli. Bwe yalumbibwa endwadde eno ey'akawumpuli bambi n'awalirizibwa ave ku mutalo ogwo. Kyeyava ajja wano e Nabulagala kubanga waliwo olusuku lwe era batumawo Nabulagala lwa nsuku ezaali zigudde akaleka balengera nga obulagala nga bwewuuba mutalo gwonna ne bakutuuma Nabulagala. Naye kabaka bwe yatuukawo n'azimbawo enju n'agituuma erinnya Muzibwazaalampanga. Kati bw'amala okuzimbawo n'ekyalo n'akikyusa erinnya n'akituuma Kasubi. Akibbula mu kyalo kye yakulirako ekyaggwa eyo. Bw'ogenda ekyaggwa eyo waliwo ekyalo ekiyitibwa Kasubi eyo gye yakulira. Era okumanya nga yayagala nnyo ekyalo ekyo gye yakulira n'empagi eyazimba enju ye Muzibwazaalampanga yagitumya Kyaggwe gye yakulira. Era neeno baagijja Kyaggwe. Era nga kalombolombo okujjukira nti n'eyazimba enju eno nga tenafuuka masiro yava eyo. Empagi eyo yayitibwa Sserugattika. Ate mwana tubagireeta bulambalamba. Mwebale nnyo tebatemako wadde nokagubere mulandira oba batya bannange eyaluno kale nandigambye nti eyaluno eyinza tekinologiya etebereza bali abedda abagizimba kubanga bwe tujjukira Mutaayi ennyumba eyo yazimbibwa mwaka gwa 1881 nga kabaka avuddeeyo olw'obulwadde buli twogeddeko bwamugobayo Muteesa asooka naye bambi ebyembi teyagibeeramu na bbanga ddene myaka esatu kubanga 1884 yali akisiza omukono bambi kale yabeeramu naye olw'okuba nti no yali njuye ng'ajagala nnyo ate ekyali ekibuga kye kyakomekkereza kifuusa amasiro kubanga yennyini omwo yeyasooka enjole ye mwe baagiganzika omwo mwennyini era enjole si enjole yokka eri mu masiro ago ne mutabani we Mwanga Basamuleke Kirevu Ntende kutta kulimu kireewo Danieli era naye bwe yakisa omukono mu 1903 baayisaawo ko emyaka awo 7 kuba bageza 1910 webale nnyo era nayo ne bagiganzika omwo enebera nga yenjole ey'okubiri yaterekebwamu. Era lyali teriribuusa munnange emyaka nga giseewo ne mutabani wa Mwanga amanyiddwa nga Sa Daudi Chwabuka Ajumba n'Abusereka Akeera omwana wa Evalina kulabako mukyalo omusubi Kabambi naye yakisa omukono mu 1939 kituufu era naye enjole ye neganzikibwa mu masiro ago mu nnyumba Muzibwazaalampanga. Era ebironga biseewo biyezeze byetuumye omwaka 1969 Abaganda era bali gujjukira tegusobola kubava ku mutima gwamala ate ne kabine kajje ekizikiza ne kibuutikira Obuganda enjuba nga yekisiza mu kire Kapiteeni Edward Frederick Williams Luwangula Mutebi Muteesa owookubiri naye n'akisa omukono mu 1969 olw'ebyaliwo bye mwawulira obulungi bye mumanyi bye tutagenda kuddamu wano
naye basooka bagiteekako ebongereza eyo ate oluvannyuma mwaka nga gumu ndowooza wayitawo mwaka gumu gwokka 7 gumu kubanga Amin bwe yafuuka president wa Uganda yasookerako okukola naye ng'ekimukoze ekyo Abaganda abalina bwe bamuyambirako ng'ayagala alage nti naye abalaga baagala munywanyi abasiimeko era bamutuuma n'erinnya Muzaŋŋanda olw'ekikolwa ekyo nyini abamu ne bajja bamweyisa kijambiya kiraba mutuveeko musajja waffe yakola ekyobuzira n'akomyawo enjole ya Muteesa owokubiri mu kitiibwa era kingi namuwa kye bayita state burial atawo ntuttewo eyo kuziiko kw'ekikungu nga we bandiziisa omukulembeze state burial luzungu nja kuluyiga lwa mpaka tuli abalasange ababiri tukunojjolera kino nakiri mu byafaayo by'amasiro ago ag'ekasubi kubanga bino twabigunjukira omusimbu agunjukira kigwo twagala okumanya Kabaka wa kisa omukono ng'agenda okuterekebwa omulamu enjole ye yonna eteekebwayo enjole ye kati ekyamazima enjole ye eteekebwayo naye ate emabegako waliwo akalombolombo kanono katandikira ku Mulangira Kalemeera yali ava ebunyole eyo ne bamutemako omutwe we yaseerera bamutemako omutwe ne bamuggyako oluwanga ne babyawula n'aziikibwa yekka enjole neeterekebwa yokka n'oluwanga ne lubeera lwokka kati akalombolombo eyajja okukadibya yali Muteesa Seidi Muteesa Walugembe Mukaabya Seidi yadibya akalombolombo ako era okumanya nga yakadibya yaziikula ne bassekabaka ab'emabega n'agamba nti njagala bagattibwe n'obuwanga obuba bwabwe babugatte era nga bw'onoolamba n'agamba nti nze sirabanga aguntemako yes olwo sira tugutemakawo ng'akola ki owange abantu abo abedda nga batiisa bwagamba ekigambo kinywera abanga alaamye nga kiwedde kiba kiwedde ate sirabangako omuntu agamba nti bannange bwenfanga muleetanga engoma ne muzikuba bwe batazikuba ekire ky'enkuba kyatonya nze nina nange kitange eyo omuto aleka alaamye nti nze wenzaayira bwe nti mulina okundeetera abaana ababadde basinga okunsanyusa babatyabulirawo nakasaba kisimba tufudde bwe gwali ngalo kunyenyasa nsi kukala ekiri awo nga oyinza ogamba kivulu munnange taata Dawudi wumula mirembe era bambi okulama kweye kwali bwe kutira ne tukikasta mwakisa mu nkola omanyi tewali kisinga kuba kyakacwano ng'okugaana okuteeka mu nkola ekiraamo ky'omugenzi abantu ennaku zino simanyi lwaki tebaagala kubirespectinga okuba okubiwa ekitiibwa andi obwewusa obusa emmandwa ajja kukugamba agaana okuwa ekitiibwa ekya muno naawe olina ekikyo olina gwe wakiteresa agenda kituleetera ng'ofudde tukisome very good gweoyagala ebibyo bituukirizibwe oli yagamba ettaka lyange muliwo omwana wange gundi gwe walibba kwozimbye n'enjuuyo olese ogiraamidde abaana bo butereevu kyokka eri ku ttaka lya muganda we eyafa bannaye mubadde okiraba kati mu bufunze bwenkuzaayo Ssekabaka Ssuuna akalombolombo ako kwe kakoma kuba ye Muteesa mutabani we yabigaana yabigaana era okuva ku Muteesa n'okudda eno waggulu enjole ziterekebwa bulambirira baatugamba nti enjole ezo nga bamaze okuggyako akabwa balina gye baazikanga baazitwalanga emmeerera gye baaziterekanga kati bano Bassekabaka ab'emabega baakubanga ebibuga ebyenjawulo ku nsozi ez'enjawulo nga bwolaba nti Kimbugwe yakuba ebugwanya Kyabaggu yakuba ku lusozi Kyebando Mwanga yakuba ekavumba Jemba emubango Ndawula emusaba Nakibinga ekongojje onani ow'emitwe ebiri bamuyita Mulondo n'abalala bajjanga bakuba ku bibuga ebyenjawulo ekifo we baazikanga enjole ezo bakiyita batya kati ngate
kaliko wayogedde kennyini waliwo kesoogeddeko bwe baatwalanga enjole zino emmerera akabako baakatwalanga ku kyalo ekiyitibwa Kiteredde kiri mu Busiro eyo gye baakasulanga mu kifo awayitibwa Ekinyomo kyabanga kinyomo kinnyini kuba ebinyomo byabangawo bingi nebikalyako ennyama oluvannyuma ne bakatwala ne bakawa omutaka omu ate tugenda kumwatuukiriza n'akooza ng'akooza mu mata ne bakateeka mu mabanda ne bakatereka mu masiro ago gaba we yakuba ekibuga olwo ekibadde ekibuga nga kifuuka masiro kati kiri ky'obuuzizza nti ekifo ekyo kiyitibwa Kibira. Lwaki kiyitibwa Kibira? Kabaka kintu tetumuyita Ssekabaka kuba yabula ne mu Buganda tetulinamu masiro ge tulowooza nti oba oli awo ne wano wetwogera weebale nnyo ali naffe kale era ate nno mpulidde ekintu omanyi yabula ne Katikkiro w'Ekisolo kati abantu bwe baabanga mu kibira nga beewunaganya wange Kaweesa mpulidde ekintu nga Kaweesa awulyo kyalibeera ekisolo kintu kisolo kirukani nga babizannyawo ekintu kinkonyeeko oba kisolo kale olabye mu mbeera efaananako bwetyo kati kintu kiyita ekibira kubanga kintu ono Kabaka Abaganda gwe bajjukira ennyo ffe twogera nti tutuma Ssekabaka bali ab'ensi ez'emabega naye waliwo kintu ono era gye tetumuyita Ssekabaka yabula bubuzi ye kintu era bwabula ekigambo okubula twali tetunnakifuna baali bakuyita okubira weebale nnyo okuva ekibira mwe muva ekibira abantu baabulirangamu nnyo nabwe kityo ekifo ekyo gye tutereka enjole z'Abassekabaka kye tuba tukiyita ekibira era kati olaba amasiro ago ge bazizza ku mulembe ge bazizzaawo awewaawo gayinza obutatuuka na kitiibwa kiri ekyedda tujja kugamba nti tubeebaza bagezezzaako abakama baffe naye buli kifo we baateeka enjole ya Ssekabaka oyo baatumawo erinnya lye nosanga nti wamwanga bayitayo ekitundu ekyo bayitayo Buwanga ewacwa gye baateeka enjole yacwa Ebucwa Ebuteesa Ebuyemba anti tuli kugana ageegundi tuli kugana agengalo ge bamayiriza balimu bana mulimu Cwa mulimu Jemba nze kamuwe Buyemba kakati ate ekyo nakyo kyasobokanga gwe tolaba kakati gundi tebandeke Ebundeke ani omulala awo na Kimera Ebumera n'abalala abajjanga baweebwa bwe batyo so ate ekigambo Gombe Egombe eyo kati bwe baalekerawo okuziikayo enjole za mu butuufu Gombe gye baasookera okuziikanga enjole gye baasooka okuziika enjole oluvannyuma ne baka baziteeka emmerera yo mu kifo ky'okuyitayo Magombe bayitayo Egombe era n'ekigambo Magombe kigambibwa nti kyavaawo tigundi munnaffe agenze Magombe olw'okuba nti ekyalo kiri Gombe kyali kimanyikiddwa nnyo ku nsonga y'okuterekayo enjole z'Abassekabaka omukopi aba na mulambo Kabaka ebeera njole bana abagamba nti tunyenye kugaliba enjole Oluganda lugagga kati ate ago nago gaba andi katolaba enjole era tulina enjole ez'essubi asibye enjole ez'essubi naawe kati ate ffe tuba tulifooka ssubi bayaganga nabo kwegaggasa ng'omwavu atali amasavu nti kisoboka kakati towulirayo n'abeeyita bakabaka tulinaga ninze kabaka nonno mu firimu ezo kabaka n'alyoka amuwujja omugezi ono omuvubuka so no muyimbi wange bamuyita Manusulu Semanda yavaayo awo nga yeeyita kabaka Saka waliwo n'omwogezi wa firimu yeeyita kabaka Cu Kabaka Cu nga bulijjo Katonda wange Kabaka Cu ng'ofuuse ekirala kati mu buufu obwo abantu abamu babyekuusaako naye ng'ate bambi abamu baba tebamanyi bumanya kubanga ekitiibwa kiba kirala oba okigio banga buli wa kitiibwa n'ekikye mukamwa temugenda 2 ate ne munyiiro temugenda nnwe 2 omukulu asobola okuwulira empya 2 webale nnyo ekituufu n'ekyo nakyo nti endege tezivugira mu mazzi kituufu biki ebirala ebiteekeddwa okumanyibwa ku masiro amasiro ago kwaliko mwalimu emiziro gya Buganda gyonna ebika
ebitongole 54 era wetwagalambulira nga batulengeza waggulu nolabe ngolabe ebika byennyininyini ebyasibwa bwebiti nga byetoolodde bannange kati ate nze abagaddaabiriza ku mulembe guno sisobola kubasaasira nnyo nsaasira abaasooka okugazimba naye ate nabano obasaasira oba okukolera ddala okugyayo kiri oli kye yakola ewamma sikakasanga wabula akayole kuliko n'omuwadde ow'emyaka 9 wabula gazimbibwa ate erudda wammaabu nabo bamutuufu okubasaasira bw'oba teweetegereza kyali wali tosobola kukijjayo nga bwe kiri bannaye kannabubo tekakirwa era namusanga omwami oyo abakulira wabula akayole sajja mukadde kaddaawo ng'akulaga ebintu byabimanyi bambi ndifa n'agange mukadde ku kisogasoga ye mikolo ki egiba giteekeddwa okukolebwa nga amasiro gano gazimbye emikolo egikolebwamu gyankiso kituufu gyankiso nnyo nnyo wabula olw'okuba nti nno abenge abo ne bagivunaanyizibwako okusinga naddala bwe kiba nti kikwatagana kuzimba era babimanyi nnyo era babitegeera ddala kubanga ku mulundi guno bwe baali bagaddamu wasooka ne wabaawo empulujo eziwulirwa nti bateekeddwa okubaako emikolo egikolebwa mu kusooka ng'okufulumya abalongo abawanuuzibwa nti be baaviirako okwokyebwa kw'amasiro ago abakulu abaaliwo ne basooka bagaana ne baguguba embu ne batuuka n'okugamba ababibagamba nti abo beeraguzalaguza omulimu gw'okuzimba amasiro kuzimba kintu kirala kyonna olina abagamba mulimu si mwangu ne basooka batugamba obagenda gatuwa mu epowa 2014 omusajja oyo y'omu najja n'abaga temukaayana nze mbongeddeko emyaka 4 mugatuwe mu 2018 nga temunnakola mikolo egyo era nkakasa ndowooza oluvannyuma bakkiriza era ne bagga ekirwisizza gy'emikolo egyo n'ennono nga bw'erina okutambula waliwo ennono eyalina okugobererwa eyali esoose ab'ennaku zino bagamba okuzalayibwa basooka kugizaalawa naye ne bakizuula nti andi bagamba serwali lundi omusibe tayita jimbo naye serwali lundi lubale we bukojja akutta onyooma ng'onyooma nti gye bazaala ate okitegeera ewaffe mmanyiyo omuzimu guyinza okugolokoka ne gukugolokokerako wekanga kyewaganya okukola okikoze obuzibu ne bujja bulungi nnyo kati ennyumba eyo lwaki Kabaka Mutesa yasalawo agituume Muziwazaalampanga yagituuma nga atendereza nnyina olw'okuba nti nno yamuzaala nga kabaka nagamba nti omuntu azaala kabaka taba wa bulijjo oluyayi lwava ddaba muzibu kuba sebo muzibu azaala kati bano abaleero bayaye buyayi bakyonoonye bwonoonyi oyo muzibu boyo oli muzibu mani nze ndi muzibu balina n'ekigambo ekirala mubi oyo mubi nnyo ekyo bakituukiriza naye ogamba oti ati mubi anti ogamba oti ati mubi nga totegeeza mulungi ayinza okudde abalasangeyo abo babi babeeko banaye twali tukoze kabi kife tetubakolanga kabi okujjako okutuwaayiriza okitegedde waliwo n'ekigambo ekirala ekyantama kabejja oyo boyi kabejja abo bakabejja balasangeyo abo bakabejja mu Luganda tobasobola batumbuto sima bakabejja sima bakagujje bakawaji tulabye n'omulembe kuno banna n'ogamba kawaji yani akagujje kabeera kaana ka musu kati olwokutuyita kagujje abatulanze abatutumye bwana bwa musu kati tulina ekigambo ekyo oba bakijja mu kabejja aba mukyala owokusatu kuba tulinayo kaddulubaali nassaza
Kabejja we wakubiri wakubiri ono abanankizo ki yamyuka oli Kaddulubaale omanyi mukulu nnyo yagaba ebisanja yategeera abasebe abagenda okukola ewa Kabaka mu Lubiri yawa abakyala bane n'abatuuza amagezi n'abawa Kabejja naye okimanyi nti Abaganda mu kusooka baali babakkiriza kuwasa mukyalo omwo kintu kyo nakiwulirirako ddala nze nawulira mbu kyakyuka ku mulembe Kabaka ani yakikyusa Kateregga ye yakkiriza mbu Abaganda okwetaaga yali Kateregga n'abagamba Kateregga oyo yali wa 14 era nyina mujjukira bulungi bali bamuyita Nnaabagereka Nabuuso yali Nnaabagereka Nabuuso yali amuzaala ku ntandikwawo nga owagu tokkirizibwa kusukkawo mbuno ye agenda okujja Kateregga ng'alaba abaana ab'obuwala bangi abaddibira ku lujja bambi naga nti kisoboka oli bw'aba yeeyinza abana twala butwazi awo munaye we bitandika byatandikira ne tufuna ne bano bamayumba 10 ne gye buli eno kati abasajja Abaganda balina ensonga okutambula nga bakaada ng'omumegganya amazeemu ekigo Kabaka omulala n'addamu n'akikyusa ng'agambye ate tuddemu tubeere n'omu ate tuba tulina ekyokukola ekyo waba kyakkola naye era omuntu ow'amaanyi awaguza n'amaanyi era munanga bawaguza tebabulayo kasa ne mirembe giri egyasooka era baabangamu kankubire gwakaga musana kansiro tabulamu osakula ebinyeebwa mubulamu mpulunguse waddeemu bweti oyina senge ejja kasenge awo twabadde tuli ku mulembe gwa Kabaka Kintu okubula nga kwali kungi ebiseera ebyo omanyi nti kwekuva n'ekizingambo Ssese okukituuma Ssese vaawo mbooli oli yali musajja wa Kabaka Kintu mbu yabulaabulanga nnyo namala n'addamu n'alabika naye nga bagamba alimu embeera ezaagala okwetirimbula bambi yabule olunaku lukyanga ayagala kugenda manyi bamuguwaye Kabaka ate tomusiibula nga mugambe nze nina ekizinga kwendaze naye Ssese mugambe Ssese nkiraba Ssese Kabaka ekizinga kwe kukituuma Ssese yagendayo nange mubagambe Ssese ngenda eno ddala Ssese n'atandika n'atandikira awo mpola mpola kwaliko n'omusajja era gwe boogerako eyalwananga ne Ssewaya Mama Ssewaya yali mutaka w'amaanyi nnyo nga wankizo ku Ssese okwo era aba yali wa Buggala eyo Buggala nga mutaka waayo nnyo wa Mamba bamutya ng'ate takoze entalo wowe kati balwanagana ne Ssese naye bambi Ssese omusajja oyo gwe baali bayita Ssese mbu yali mumpi kifududu oba kipido ku mulembe guno bamuyita biyuuni oyo kipi juni biyuuni abaana bano bakuye fukundu waliwo n'amannya abala tudutu oto kati bambi olw'okuba yali kipido bambi nga mumpi ng'enkulukuku era mumpi nga mpiki nga balwana nga yeekweka akweberera mu gundi mu ngabo naye kweka mu ngabo gyasitudde engabo ng'emusinga obunene kale okwata otya engabo ng'ekusinga obunene osobola ate goba bulungi osobola okwekuuma okuba obuliramu bulungi era olwokuba nti yali akweberera mu gundi eyo mu ngabo eyo n'erinnya kweba mweyaava okwebwa n'akuliranga Ssese naye yalwana olutalo mbu n'alumalako ssebo obumpi bwobwo ate munnange onyooma bulijjo bagamba obugayirira ebitono togwa kiserebettu mukuto gwa menvu ddala ogaya kigalamidde manvu ettembaala yamukuba n'abayisa bubi ng'akwebera yali mubi ng'enjogera y'ennaku zino weegamba abantu basiibule kale abalungi tubaagala nnyo kuba naffe mutwagala mutulaze nno obuyooyebwa ate buzaala ekkambo mubenda yalina kalaama naye tubasuubiza okwongera okubawa ebintu ebyenkizo nga bino mwebale nnyo pulogulaamu yaffe Buganda gye twasuwayo mugyekuumireko nnyo ku DB FM buli lwakuna ssaawa 2 nga mawulire gaakaggwa okutuuka 3 ate ne ku lw'essande ssaawa 12 okutuuka 1 Buganda gye twasuwa tubeerako nnyo kale mubeere bulungi.